Bana wazamani wampita Eno Vibes nze mutabani wa Musumba Aida, Pastor Aida. Ekyo ekituleese wano lunaku olwaleero maama watususseko ku TikTok. Mulaba trendinga. Tabuse. Naye nga mutuufu yafa. Yafa? Yafa. Yafa. Kati we yafiira. Fena twakaaba. Soka tumuzika mao nako zalinga 3. Ye kyatasobola kumanya. Kati miseera we nange yali anjigiriza okgenda mu mwoyo. Nga njizo genda mu mwoyo. Kati we nagenda mu mwoyo Katonda nanzijjira. Katonda nambuuza wandyagadde okulaba maama wo gyali. Segera yansindika yasoka nansindikira malayika. Malayika n'abako ebintu byaŋŋamba nesibikkiriza. Soboleke nkusala kali. Kyogamba mmwe famire yammwe muli bantu ba mwoyo nnyo. Tuli balonde ba Katonda. Kubanga nze bwe yansindikira malayika ne mbanga kala mubuusabuusa Katonda n'aŋŋamba gulabi katomanyi. Najjayo kennyini mu nju. Nankyalira n'aŋŋamba naye gwe yagala nsooke nkukwata mu liiso maama waleme kudda. Nemugamba Katonda bansonyiwe. N'aŋŋamba kati kankulage ku maanyi gange. Kati ne ŋŋenda ku ntaana. Nandaga kati entaana gye twali tutaddewo yafuuka nefuuka ng'eyendabirwamu. Nendaba maama biki byaliko. Kati mu kubanga alingiza ndoze eri mu ggulu oba kati omuntu ali mu ggulu akulaba mu kifaananyi kya muntu mulala. Kati ate ekyo twakikuumanga ekyamaze ne Katonda. Ye teyakimanya. Ate twali tetulina kimugamba. Kati nze bwe nalingiza maama we yandabiranga Bin Laden. Sokoleke kanterere bulungi sebo. Ate abali waggulu ffe batu feesi zaffe batwambaza bifaananyi by'abaafa. Anti kyali kyama kyange ne Katonda. Mama ngandabanga Bin Laden. Awo yalabira we yagambidde nti yalaba Bin Laden Osama ng'ali mu mpuku. Kati yalinze nga ndi ku ntaana ye naye nga ye tamanyi. Yalinze nga ndi ku ntaana nga Katonda agezaako kundaga ebyamagero byali mu kumulambuza. Kitegeeza omukadde ebituufu byatugamba yafa. Bituufu yafa. Yafa.